Oli mulabi mulungi wa Still Hope, Still Hope 2 Age Media n'emikutu emirala Dreams and Visions, Still Hope Kids channel. Genda ayo olabe, agenda ku YouTube otekemu Still Hope Kids tukutera eby'abaana n'ebirala. Ku Dreams and Visions tunera twakuteereddeyo ebiroto gye biri kulota malayika bitegeeza kyo jagenda olabe bangi mulose ba malayika n'ebibuuzo byammwe nga tubiddamu. Kakati ngali nakusuubiza mu video yawedde nti tugenda kwogera ku ki? Tugenda kwogera ku kyo waliyo omugagga omu mu Eastern eno w'amaanyi. Nga wokiwulira nti w'amaanyi okituuka ku wano. He has a lot. He has a lot. Nomanyi nga ffe twamira ensanafu. Sometimes we come and speak the truth. Wadde nga tetujja kwogera mannya ge na biki byakola naye tujagezako si yekka bangi in different areas matawuni ag'enjawulo mu bibuga eby'enjawulo nga bakozesa the same method nga ono gy'akozesa gye tugenda okuba nga ate tukola ki gye tugenda okuba nga twogerako. So bino tubikola obeerawo ya nawe osobola nga toli mu Uganda ng'oli abroad. Wetwogera ekintu nti oba kiri Kampala oba kiriwa oba kiri Jinja tolowooza nti eyo yokka gye kiri, kiba kiri global. Kiba kiri global. So n'okuba nga owaayo nnyo amatuugo osobola okuba nga otegeera kiki kye twogera nti in case wokisanga awantu awalala wonna tewali kuwannaanya na kubuuzabuuza kwonna osobola okuba nga ate omanya ki ekyokukola kuba oba omanyi obukodyo bwa Setaani obw'Ejjinja obw'e Kampala almost bwagala okuba nga bukola ki bwagala okuba nga ate bufaanagana. So kiri eri ggwe okuba nga ate you stand still oyimirira ate n'osooka olaba obuki n'olaba obulokozi bwa Katonda. Kakati ono mugagga ali mu Eastern. Sooka that's number one tulina otegeera. Ekyokubiri mulokole. Agamba mulokole mugagga era makanisa ag'enjawulo eno bamuwa ekitiibwa watuuka ntebe za mu maaso ze bakola ki ze bamuwa. Alina bizinensi kuzimu ezisinga obunene era ezisinga amaanyi wetwogera ku Eastern region. Eastern region ki kyenjogerako? Eastern region etandikira ku Nairo. Etandikira ku Nairo, Jinja, Kamuli, Ganga, Bugiri, Mbale. This is Eastern region. Eastern region. Kakati nze ngambye Eastern region sigala kwogera district. Naye gwe manya Eastern region. Mwa operating oba mwawangaalira alina business ez'enjawulo ez'amaanyi naye mu kkanisa akuŋŋaana n'abagambako nti tulina ba agents nga bo omulimu gwe baabawa kugaba mu makanisa. Sobola okujja n'abawa emizindaalo 2 n'abawa kino nga ye kye baamukwasa. So ono ye gwegwo era mu makanisa bamumanyi nnyo era tusaana namwogerako ne babikkiriza kubanga these people are blinded with the money. Ebyabawa n'ebintu ebifaanaganako we bityo. Naye nga kankubuulire is an agent omuzibu ennyo. Omuzibu ennyo. Era mu kibuga kino mwawangaalira bizinensi ze mulimu abantu bangi naye engeri how people lose life tosaana gitegeera. Eri so spiritual. Tatta ndi akukube katayo. Era is a clean outside. Era tosaana musangako any record at police station oba weya. Tosaana muwaabira tolina nezo ssente. N'oba olina ky'omanyi tosaana muwaabira. Tozirina. N'ekyokubiri some things are so spiritual of which nti police tekkiriza evidence ya spiritual matters. Tosaana genda nogigamba gundi oba nga ku byalo eyo abantu abalina amayembe kiba kizibu. Police yagala evidence egalabeko eti oba wemugenda mu kooti googere of which it is very hard. So
ebintu ebiri spiritual atubireka mu ngeri eri spiritual era tubihandolinga mu ngeri eri spiritual. Naye bazadde mmwe n'abantu mmwe abanoonya emirimu job seekers tulina obuzibu bunene nti obeera desperate wakamala university oba wakamala tendekero lyo oba oli mu vacation bambi onoonya sente zikolaki azikuongerayo n'ogwa mu bifo ebifaanaganako bitya n'ogwa mu bifo ebifaanaganako webityo so n'okomekeza nga your life has gone astray. Your life has gone. So bano ba agent be bantu boogenda n'otandika okukola mu bizinensi zaabwe oba mu companies zaabwe ezaki ez'enjawulo naye okuva wolinnyeyo life changes okulwalalwala kutandika okutali kwa bulijjo ate tebakugoba in fact basaana okuwa akasimu banayegenda wejjanjabe n'ofa ate woofa bajja bakola by'amaanyi nnyo ku lumbe. Nze n'agent gwe mmanyi ali eyo Busia asadizeyo Busia ye okola ewuwe oba mukozi tosawangalawo tosasuka myaka tosasuka myezi 3-4 kati ng'olwala akuwa ssente nga naza mwaka mulamba n'agamba genda wejjanjabe onootereera ojja kukomawo todda ekifo kyo weekiragamba akuwa security you are assured nti ekifo kyo teri agenda kitwala todda. Kakati mu kuziika he gives a lot waliwo mwana yasembayo by then ali ndi mu system yaabwe ono yali mwana muwala mulenzi yajja we waliwo a lot of flowers compound erimu ebimuli bingi kati mubayita ba house boy yajja n'atandika okukola within 1 week yali asala ebimuli ekikomera kyoli wekiri tosuubira kubaawo misota maye waliwo ekikomera wekibeera ng'ogamba emisota kisobola okulabika naye wali nga wotunula side there is no bush. That's number 1. 2 ekikomera kye kyaliko buno obumuli obw'amaggwa obulandira ku kikomera nga emisota gisobola kuba nga giyitako naye omwana oli yali mu compound munda ng'asala bimuli omusota ne gumuluma from nowhere ne gubula kati ogwamuluma bamutuusa mu ddwaliro omwana n'akola ki omwana n'afa naye oggaayo oli we yagenda oziika yabagulira pickup mpya family yabagulira pickup mpya. Imagine mwana amaze like a weeks 2 ku mulimu n'afa omusajja n'agula pickup mpya aba akwebazaki awo inotegeera ndi this is a sacrifice omwana wo gy'awaddeyo awo n'okubanga emirimu gye gigenda mu maaso. So wali weewatyo n'aba mukozi muwala they take 2 months 3 months kati babajja mu bifo byanjawulo tulina companies ez'enjawulo ezigaba house girls within a country ye nga house girl bayinza nga bamukuleeta ku mitwalo 5 ku 10 ayinza ba mitwalo 5 ate sinti nti buli avaawo olusavaawo afudde no abavaawo nga we olusujjasujja abavaayo nga ekitegeera olusa ekizibu kiyinza okugwewaka nga kimwetaagisa naye nga wagenda watutadda. So kati fe abanoonya emirimu oba mwe abanoonya emirimu bwe obuzibu bwe tulina if you are not spiritually ready ogenda kugwa awantu nga that's the money you wanted omulimu okuba nga gukusasula naye nga muganda wange awantu wogenze obulamu bulugenda ng'obulamu bagenda butwala. We are very many bagagga bangi not all tulina abagagga abafunye obugagga nga babugyemu Katonda abawadde bakoze n'amaanyi abawa amaanyi okukola ki obugagga oba okugasa nga bakoze naye tulina balinga yes foundation yaabwe nga balina gye bakola ki ibazijja kati abaana baffe abamu batugezeeko mu ngenda gye tutategeera
abaana abamu bafa ebikutu, bafa ebirwadde omuntu n'alwalako one day, omuntu n'alwala second. Yes, okufa wekutyo okusobola okubeerawo naturally, but waliwo ebintu ebimu ebibuuzo bye tulina okuba nga twebuuza. Banaye ogenda nga ku mulimu gwonna, banaye fukamira osabe. Ng'onoonya omulimu, fukamira osabe Mukama akulidinga mu kifo ekirungi. Because bano abasajja ekituuka ku money, they give whatever amount you want. Naye nga life oba ogisaddaase. Obulamu obwo obuwaddeyo. Bano bagayi, yeah? What they do, bana especially ba girls abagendayo bonna, olina okuwaayo sacrifice. Etya tebagamba you can kill no, leero ebyo birowoozo by'abantu ekisiro mbu batta abantu. They don't kill like that. Ogenda, they have to sleep with you. Ate ennaku zino abawala batono abagaana emirimu nga omala kwebaka na boss, they accept gaba. So long as one time no one knows that one time, it's going to cost your life. That one time is taking life. Don't joke with one time statement. It's going to cost life. You are going to lose your life because of one time something. Ishitagera. Kakati, that's one of the way. Kakati, no mugaga gwemba gamba. Tele muwala ali ku mirimu gye oba mu companies ezo business zona zaalina. But yawaayo sacrifice ya one time. Talimu. Ate kasita kikola one doesn't abata kyakwetaaga. Kiba kiwedde. Wano cause speech covenant with him. Niwaba tazze kuddamu kwagala kwebaka nawe physically, he will come and sleep with you spiritually. So kiba kiwedde ng'akuwa ssente z'oyagala. But he's a big man around. In the churches he goes, he gives a lot of money. Ayambye amakanisa. What? He is an agent. Nga namukubuulidde ogwawo ekyo. Naddala ababeera mu kibuga kye. Ekibuga kye. Ekibuga. Baba munene. Tolina wonza muloopa okugyako mu ggulu. Amakanisa gonna yagavunnamya ati. Gonna gafukamira dda. Watuuka they recognize, but now let us welcome Mr. Wabeerawo any they are contributing. Obasolooza. He doesn't speak much. Labiraawo agabaye mumpe namba y'essimu. Labiraawo baasa. Simanyi twagala bana mataffaali 10,000 tulinake. Olabiraawo magulu 10. Nga kuliko ne sementi wako waggulu n'emitayimbo nga mu byagala. Sino traka ng'eyiye. Neddayo. Naye kyaba abawadde mujja kuba nga mukwasako emikono emeka. With 2 hands. So we need to be sober-minded. The devil is cunning. Omulaba ali busy. Ate kanisa nebeera ng'eri blinded because of ebyenfuna. Mr. Walusimbi aleese obuzibu mu makanisa. So buli muntu ajjanga azze alinamu. Tetusaana olowooza nti oba n'omula. Sitaani tasobola kugira mu bantu wadde asobola okujja mu bantu abaavu naye ate awo mujja kufuna question mark. Sitaani waba ajja eri ekkanisa asooka n'agibala. Eri mu kwetaaga. Katasobola kusindika ate yeetaaga ng'ekkanisa eri mu kwetaaga. Era asindika akola ki? Asobola okuba nga aba bimwetaaga. Okitegeeza? So our sisters, that one time something,
ogenda wonna okusaba omulimu nga that's the first condition. Nkusaba ogwo mulimu guveeko at least. Kubanga kyoyingiza tokitegeera. Ojalaba just byabuli. Aza nogamba leta it is a protected, yes a protected. Nogamba songa twabadde the protected ate nagenze nenkebeza nga ndi mulamu tayansize kintu kyonna. Gwe you are looking of this blood simanyi what physical disease. There is what we call spiritual diseases. Sexually transmitted what? Demons. STDs. Ezo zonga zatandise kukolako. Ziyinza okulwaza n'osinga n'omulwadde wa STDs oba sirimu. Sorry. So we need to be so vigilant. Omulabe tatudde. The enemy is working in and out. Ate alikolera mu bana abantu abanene botasaana nsuubira. Wamwe mukugamba tosaana kukiga. Era bana ab'omubiri tebasaana bikkiriza. But he is. Teri akolawo we nga teyamala kwayo saddaaka ya through sex. He's married. But mama. He has a lot. Kati ye saddaaka ye etambulira awo. Yeah. Sleeping with you. Yagala mulimu. You have to accept. Ate otya novaayo n'okubyogera kuba is a big man. Woyogerera bajja nakukukwata nti okusiga abantu enziro. Osiiga abantu enziro, they will just arrest you. But besides that, the way people lose life from his workplaces, it is so spiritual. Tasaana gitegeera. Tasaana ovaawo n'agenda waka wiiki n'atadda. That spiritual death is high. Ab'omwoyo mubitegeera njoga spiritual death. The way people are dying spiritual death, wofa spiritual death automatically wano tugenda ku mubiri tugenda gutwala gye gulina okugenda mu ttaka kuba gye gwava. So that death rate high spiritually. So ye mukama wa afuna ki saddaaka ez'enjawulo from different ways. Through sex abafunye embuto ne bafuna, abatafunye still bamaze okuba nga bali spiritually enslaved. Okitegeera twogera wano kitegeera ku mirimu walise ne bakuwaza oyagala kati abakozi bakyukakyuka nnyo. Bakyukakyuka nnyo, ekyo nkitekedde basabi n'ababitegeera mu mwoyo. N'okugendayo yaliwo taliwo. Naye we tudde eno mu church is a darling. Yakatebe afuna ka mu maaso avuga mbisi. Naku nze mwogera mbisi. Waliwo eyidde simanyi. Naye ng'avuga mbisi. So we need to be so careful by the way. Tulina okubeera abantu abeegendereza. Omulabe Sitaani tatudde. Sitaani tatudde. Is working day and night, in and out. Akoze kyonna ekisoboka. Ayitidde mu bantu betutasobola kusuubirizaamu kintu kyonna. Twala bali kirini. Naye twegeneza emirimu. Twegeneze factory zetugendamu. Sabako before. Kwa ku mulimu gwono teri asobola kumuwa mulimu n'agaana. It's a nice working place. Over nice working places. Lumu yegomba okuba nga akolera good amount. But ebyomwoyo oyinza obutabitegeera part of it. Kayisa otandika omukolera gwe tosuubirayo mu bulamu bw'okukulaakulana. That's what they do ku bakozi baabwe bonna. Tosuubirayo any progress mu bulamu bwo. Togenda kukulaakulana. Nza kuwula. Only bizibu byokka byogenda okusisinkana. Ng'oli wali ku mulimu gwe.
So we have a lot of people, they are hard working, but there is nothing those people are showing. Let me tell you, some people are working in evil places where all their blessings and destinies are taken unknowingly. You work hard and you are blinded. You don't have any idea of shifting from that workplace or to resign and go and look for other things, or you start other things. You don't have that idea. Obongo bwonna bubeera focused in one place. You are there. You don't have any plan. So never gamba kola kino chikola, because all your mind is there. You don't have anything aside or anything you are thinking to start. You were enslaved, you were captured. All your mind and understanding, all your blessing and destiny. Sente zakuwa zenyini omwezi nga guweddeko balina byasooka ozikolerako. Ekifo ky'okoleramu kyennyini so we need to be so careful. Twegendereze mirimu tomanyi mirimu gino gitututa awantu otutalina genda. Naye Mukama akuyambe nanga nnyambe asobole okuba nga tutuuka awantu awatuufu, atukole n'abantu abatuufu. Omulimu naye guba gw'okusasula gutya, Mukama abagambye guleke. Don't force. Bagamba let me just work here 3 months nveeyo nfunewo capital. You will not shift. Tojavaawo nze nkubuulira, ojja lebberawo paka anyagala kuddayo nga oyongera kubeerawo paka yalaba nga nibyokola tobitegeera. There's nothing you are showing. 3 years 2 years obadde awantu tewali wadde olwabiri olaba esente nga bakuwa baba tebalyazamanya basasula. Naye tola nti tuli mu 2 leero 2 kati ebizibu nga bitandika osimba layini zigenda okujja weeziti nga ebizibu ebiriwo sente ze byetaaga tayimu zito ze bagenda okuwa. Tayimu zito. You still need more money. Tulina abantu nga zigenda okutuuka ziti nga wasaba da advance osigazaayo transport yeka nazinza gula kawunga kakulya nga zonna zaggwaawo, nga buli mwezi bagenda okusasula nga gwolinayo kwota oba half. You are enslaved. Omukisa gwo gwonna bali bagubba. So that is a rich man within Eastern. Yoyo. Naye si yeka bangi nene naye nga bali kuki batambulirako riches. Baana b'abantu bangi abakoze ki abalugendeddemu. Naye ng'ate nabo balokole basibana mu kyaki wobalaba. Naye nga n'amakanisa gonna baagaziba amaaso ne bibawaayo. So onya Katonda as a person kama akulungamye omulimu ogwo gw'oliko oba oguluddeko nga tolina kyolaga. Sigamba nti guveeko, naye saba Mukama ogende Mukama wano oli mu buwambe oba onoonya osabe Mukama nyamba funa awantu fune ku sente zirimu omukisa. Omuntu akuwa sente nga tewali kyolizikolamu niwaba nga akuwa obukadde 10 buli mwezi ogenda zikola mu kintu kyonna. Kale they still hope kids gendayo baana gye bali twatandise street life baana ab'oku nguudo twogera nabo tulabe kiki ekibaleetera okuba ku nguudo. Some things are spiritual. Waliwo oladde njogera naye mukwano wange nga Jamiru. Some things are spiritual abaana abo okubeera ku nguudo. Waliwo emyoyo gyo nga gyo ginyumirwa abaana kubeera ku nguudo. Wa ku nguudo talya emmere ya bulumi bamukuba naye n'alemerako. Naye ate wako oluusi nga n'ekyamujayo tekiri mu makulu. Lusaba mu background, family background nga erimu street binokakumekeza nga omwana ali mu street. So ebyo byonna tubikwata mpola mpola tulabe ensonga ezo gye tuyinza okuba nga tuzikola ki tuzigusa. Dreams and visions nayo gye rigenda olabe.
kale mwabetaaga ebintu bino mu luzungu oba mu lufuutifuuti soon and very soon ojja kuba obifuna. Baagaza olunaku olungi mubeere bulungi ate era